waliwo ebintu bye tukuze tuwulira nga mu butuufu tukuze tuwulira biwulire nga tetubirabangako naye nga mawano wabula gye tuzze nga tukula ate ebintu bino tutandise okubirabako kyogenda maaso n'okuba nti olaba mu katambi ogwo musota naye ate si musota nga bw'olowooza oyo mwana omusota ogwo gwazaaliddwa muntu era gwazaaliddwa mukazi kigambibwa nti omusota ogwo gwazaaliddwa n'omuwala omulala era nga balongo bwe bamaze okuguzaala omusota guno gwatambule ne gugenda wabula oluvannyuma lw'okugenda gwakomyewo gunonye maama waagwo nga gwagala kubeera kumpi ne waali okusinziira mu katambi ako nga bw'okalaba omusota ogwo okugenda gwagala maama waagwo yaba agenda era we guli awo gwazimbye ne gusooka gutumbiira tegulina muntu yenna gwe gwakozeeko bulabe tegulina muntu yenna gwe gwalumye tewali kiteeberezebwa okuba nti abo balongo era nga bawala omu nakato oyo ye babirye omusota babirye guzze okunoonya mulongo waagwo omulala ne maama gwagala kulaba ku maama waagwo era abantu b'oku kyalo bazze ne bateekawo amagi 4 ng'akalombolombo ebintu bino tuzze tukuula tubiwulira nti omuntu asobola okuzaala omusota naye nga tetubirabangako naye amawano gano munange ebintu bituukawo kansoke nkutuuseeko akatambi kano okeewulirireko era okerabireko nkusaba vidiyo eno gimpereka like etambule tuwe ku buli muntu anayo olubirango azibazaala oba oli yazaala mwana we kati aze mulambulako ayagala nnyina bagezezaako mukoba aganye ayagala maama we yaba amusiibula naye bw'olaba we guwaze olaba obulago we kuli owagaawo obwedda nga tekuli we butyo banaye mukazi yezaalira omwana aze mulambulako banaye abakazi tuzaala abakazi tuzaala wuyo omwana banaye azeeraba ku nnyina akutambisa ate omwana azolaba ku maama we tasobola bulwa waayita nanange kyeŋŋamba muyinza obeerawo nga lubulango oli mwana azeeraba ku nnyina bulijjo babazaala ye maama w'omwana aliwa yandize n'alaba olaba yandize n'alaba ku mwana we ayina babiri ayinza okuba oyo nakato yazze omulaba balutajja n'alaba mwana we n'alema swaziwa mu bantu baganda bange ebintu bino muyinza okubirabanga eby'omuzannyo naye munange ebintu bino bituukawo abantu bazaalira ddala ebintu ebitategeerekeka mbunoowera nti gundi yazadde kino gundi yazadde ekikulekule gundi yazadde omusota ebintu bye tukuze tuwulira naye munange ogenda okwetoloola okwetegereza nga mu butuufu ebintu bino byo bibaayo era byapeninga abantu bazaalira ddala emisota era ng'ono si yasoose si wakubiri si wakusatu abantu bazaalira ddala emisota wabula teri amanyi n'abasawo tebamanyi kyekireeta omuntu wa bulijjo omuntu omulamu okuzaala omusota kubanga omwana bw'aba akula mu lubuto akula mulimu mwana munne mukula mulimu muntu naye ate nga ku mabbali sayidi era nga mulimu musota ebiseera ebisinga abantu abazaala emisota taguzaala yekka omusota baguzaala n'omwana omulala batera bba balongo bwentyo bwentera obbiwulira batera bba balongo naye ebintu bino tubiwulira buwulizi nze nkuze mbiwulira buwulizi naye gye nzize nga nkula ndabye abantu bangi abawa obujulizi nti kituufu abantu bazaalira ddala emisota n'owulira nti gundi yazadde ettimba n'owulira nti gundi yazadde biki emisota bwe gityo so ebintu bino bibaayo era byapeninga amawano mu nsi tegaggwayo kati njagala otunuulira omusota ogwo lwamaze okuzaalibwa gwagenze ne gukomawo kubanga nga omanyi nti gwo tegutegeera nga muntu
naye nga omanyi nti guba guvudde mu mubiri gwa muntu guba gumanyi gye guvudde. Kati n'olwekyo ne bwe gugenda gukomawo okunoonya abantu baagwo era okusinziira nti gino emisota gibaamu ebintuntu ebyenjawulo tegubula era bwe gukomawo guba guzze we gumanyi oba omuntu we gumanyi. Omusota ogwo gwakomyewo oluvannyuma lw'okuzaalibwa nga gunoonya maama waagwo nga gwagala maama waagwo at least ko yaba agusibula era abantu ababaddewo gwabadde mukambwe wabula newankwadde nti gwabadde mukambwe tegulina muntu yenna gwe gwakosezza gwafunye we gwekukuma era wano abantu abategeera obulombolombo mu Buganda bakuta amajaana ne bagateeka omusota guno we guli era bagatadde omusota guno we guli gwakakkanye bulungi nnyo ne gulinda maama waagwo nga gwe gwagala at least kagusiibule gugende okusinziira ng'akatambi w'obadde nga wookawulidde. So ebintu bino munnange byapeninga abantu bazaalira ddala tubiyite bikulekule, abantu bazaala emisota, abantu bazaala ttimba, abantu bazaalira ddala ttimba. Ate emisota gino abantu bagizaala nnyo simanyi lwaki oba ki ekireeta okuzaala emisota n'abasawo kyabalema otegeera. Omuntu omulamu aba atya nga yeetisse omusota mu lubuto n'ozaala omwana nga musota, kale n'ozaala omu nga muntu naye ng'omulala musota. Ekyo kyalema n'abasawo okutegeera kiki ekireeta ekyo, naye nga ebintu bino byapeninga gano mawano gennyini. Imagine ng'oli muntu ne bakuzaala n'omuntu nga musota. Era abazadde ebiseera ebisinga bazaala emisota tebagyegaana munnange, tebagyegaana, bagizaala ate ne bamala ne bagirwanirira. So munnange byebyo mukazi yazadde omusota guzze gwagala gusibule. Si Omaiko Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo mwenna abangoberera abasubscribinga, nsiima nnyo, nsiimira ddala buli omu yenna eyampereza obubaka bwa birthday. Weebale nnyo, weebalire ddala, weebale nnyo, weebalidde obubaka bwantuuseeko. Nzaba Mukama Katonda mwenna abampeera emikisa, mwenna abampeera emikisa, abampereza obubaka bwa birthday, mwenna Mukama abampeera emikisa. Neeyanziza nnyo, neeyanzeeye. Sigadde nze si Omaiko Uganda. Subscribinga atanaba kusubscribinga yasubscribinga edda, tukwebaza nnyo, kyokola kyamaanyi. Atanaba kutwegattako munange fono tuleeta byokya ate nga tuyigiriza. Mbaagala nnyo mwenna, mubeere bulungi. Peace and love.